lunaku lwa kutaano tugenda maaso n'okubeera nti nno tuzze ne pulogulaamu eya daawa. Pulogulaamu eno etambulira ddala bulungi nnyo era nga jjukira nti tubeera wo bangi abagezaako okubeera ne tuteekateeka nesobola okuba nti ekutuukako. Nze gw'olaba wano mabega wabeerayo Nurdin Ntege, wabeerayo Mahadi, wabeerayo Wajidi, ate Gladys ne Josephine be tubeera nabo buli lunaku ne basobola okulabika nti no bakwasaganya ensonga zonna. Kulikayo gy'osaalidde olunaku nno olwaleero atasadde asaba busabi Allah akutuuse ku Friday eddako ate osobola okuba nti otambuza embeera. Pulogulaamu eno tugikuddiramu buli ku makya ku Lwokutaano nosobola okugenda mu muzikiti nga weeteeseteese. Olunaku nno olwaleero ennaku z'omwezi ziri 6 omwezi ogusookera ddala ku kalenda y'Obusiraamu ogwa Muharram. Kiba kitegeeza nti Sheikh Abdunuru Muhindo bwe tugenda okutandika naye omwaka kituufu bwe tugenda okutandika naye omwaka ogw'Obusiraamu agende maaso n'okubeera nti nno atulaga butya bwe tuyinza okweteekateekamu ne tuyingira omwaka guno. Tujja kwogera ku lunaku olusinga okubeera olw'amaanyi mu mwezi okusookera ddala mu Busiraamu olwa Ashura. Atutegeeze lunogenda kubeerawo ddi biki bye tulina okubeera nga tukola. Sheikh, salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Sebo tugwaniriza ku Bukedde TV1 badde nsaba obuuze ku batulaba. Batulaba mwenna ku Bukedde TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ba'd, oluvannyuma lw'okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala n'okusaba asse ebyengera n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ekituufu kiri nti nga omwanjuzi era omuteesiteesi mwami Mpagi Farid wagambye nze Abdunur Ayub Muhindo nga ndi musomesa nsomesa ku Jagenda Education Center Mange eyo ku Gayaza Road nga wakava Emperero ku Mukaaga. Tuli waggulu awo tukwasa abaana Quran tuyita tahfidhul Quran ku mwoyo yonna era tusomesa abaana primary ne secular oluzungu n'eddiini mu Luwarabu era tulinawo secondary yaffe ya Ali Mazrui Senior Secondary School. Bw'oba twagadde ojja n'otusanga awo ne tunyumyamu era ne tulaba ngeri ki gye tuyinza okubeera nga tukolagana naawe. Bannange mwenna be naleseeyo mwebala okulaba Bukedde Television, mugirabire ddala kubanga ate y'Obukedde erudde nga mukwano gwaffe nnyo ku Jagenda. Era awo nyini Sheikh nyinza okwerabira nabadde nkola programu wali ku Bukedde Fama. Tubeerawo ne programu ya daawa ku ssaawa 5 paka ssaawa 6 buli lunaku era Olwokutaano. Waliwo omukyala yakubye essimu ng'ali Buziwera n'agamba nti ndabira nnyo Sheikh Abdunuru Muhindo. Waliwo omukyala omulala bamuyita Swabula ali Mbalala naye agambye ndabira nnyo Sheikh Abdunuru Muhindo. Ndowooza oba kambutuusiza kansubire nti kwebali. Nammwe mbalamusiza nnyo mwebala okulaba abantumiddeko era Swabula tukwagala nnyo. Abali Embalala mu Ankole yonna waffe, abali Kabaale, abali Kasese, abali Bwera paka Kongo kuyitamu paka Beni paka Bunya, abali Ebundibujo, abali Ejjinja gye twakulira era gye twasomera, abali Embaale paka ku Islamic University in Uganda neyo yonna mwenna tubalamusiza nnyo. Mpozi obutamala budde olwaleero ennaku z'omwezi ziri 6 omwezi ogusooka ku kalenda y'Obusiraamu. Mwami Farid akyogeddeko omwaka 1438 kitegeeza nti tukyali mu wiiki esooka ku mwaka omupya ku kalenda y'Obusiraamu. Omwaka nguddamu nti ennaku z'omwezi 6 omwezi musonyiweko nti omwezi ogusooka ogwa Muharram guyitibwa Muharram era omwaka 1438 oluvannyuma gwe bayita ogwa hijira batera okuteekako nti H oluvannyuma lw'omwaka ne bateekako nti H ekitegeeza nti hijira, nga hijira kitegeeza nti gy'emyaka gye tutambuddeko okuva Nabbi sallallahu alaihi wasallam lwe yasenguka okuva e Makka okudda e Madina. Era seekawo nyini omusomo guno guze bulungi kubanga omwaka oguwedde twasoma kusenguka kw'omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne mbasuubiza nti bw'onajja tujja kweyongera n'omwaka gutambule bulungi inshallah ta'ala. Kakati nti kino
kigambo kiwanvu ekya hijira. Ekirungi nti mu masomero abaana kati babasomesa ddala amasomero kati nga gafa gasomesa eddiini tubasomesa mu ddiini kyetuyita siira ye life history ya Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bino byonna tubyogerako naye ate mulimu pepa ya Islam mu primary mweri IRE ne mu secondary mweri Islamic Religious Education. Abaana aba secondary bagiyita Islam. Nti ebintu bino mwebiri obulamu bwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam kuba mu senior wano awo paka O level kusinga obulamu obwo babwogerako nnyo okuva kuzaalibwa kwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam paka kufa kwe. So nti si bipya nnyo gye muli. Wabula nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam okusenguka kwe kyetuyita hijira tutera okujjukiza ne tugamba nti tebyali byangu nti byali gyali mitawaana nti obulamu bwamala kubeera nga tebwamugendera bulungi mu kibuga Makka mwennyini mwe yazaalibwa bakiyita masqatu ra'si nti we yali azaalibwa yatonya mu Makka yazaalibwa mu Makka era yali muna Makka. Naye bwe tuba tusoma tulaba nti ate mu Makka bwe yamala okukula Allah subhanahu wa ta'ala n'amuwa obwannabbi oluvannyuma lw'emyaka 4 ate abantu be bamwegaana kubanga eddiini gye yali azze nayo balowooza nti yali ddiini mpya, balowooza nti yali ddiini ezze okubeera nga ebajjako ejjawo eyaabwe ey'okusinza amasanamu, okusinza emisambwa, okugatta ku Allah n'ebintu ebirala ne bamulwanyisa. Mu kumulwanyisa byali bingi nti omuntu yatuuka okubeera nga akkiriza nti ayingidde eddiini y'obusiraamu asiramuse ne bamukwata abantu be nogamba obusiraamusi nagamba nti ye ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah nzikiriza obusiraamu ne bamukwata ne bagamba muleta akajambiya ne batandika omumutemaatema kanyama ku kanyama okuva ku kagere paka ku mutwe obunyama ne babukuŋŋaanya ne bakola entuumu y'obunyama ne bamuleka naye olwokuba nti abantu bano balinga basahaba ng'era battidde Allah subhanahu wa ta'ala. Ekituufu kiri nti nabino ebinyonyi biraba ebirya ebintu ebifudde ebinyonyi ebyo bagamba ebirya abafu byajjanga waggulu ne biyimirira ku miti ne bitunuulira ennyama ya sahaba naye tebyajjangako yadde akafi. Ekyalaganga nti bano basahaba baalinga bantu batukuvu. Era olw'ebizibu ebingi ebyo n'ebirala bye tujja okugenda nga tukoonako mpola mpola olw'obudde obutono nti olw'ebizibu ebyo nti n'ebirala bingi Allah subhanahu wa ta'ala kwe yasinziira n'abeera nga yakkiriza adhina Allah subhanahu wa ta'ala rasulihi yakkiriza nabbi we Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne basahaba bil hijra n'abagamba nti musenguke mukoleki musenguke ila darin yajiduna fihi rahata wattumaanina min makkata ila darin yajiduna fihi rahata wattumaanina mugende mu kitundu ekirala oba oliawo gye munaafunira emirembe arraha wattumaanina emirembe n'obutemenkevu peace and stability emirembe n'obutemenkevu. Fahajara ashabuhu ila alhabasha basahaba be basooka okusenguka mu ngeri etaali ya lwatu nnyo ne bagenda Habasha yewa Abisinia ndoza oba ye Ethiopia yakakati ne bagenda eyo marataini bagenda emirundi ebiri bagenda ne badda ate ne bagenda ne badda ku mulembe gwa kabaka eryayitibwa Najashi. Wahajara huwa ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam oluvannyuma ate naye n'abagoberera ila madinati Taifi ye tiyagenda Habasha tiyagenda eyo yasooka n'agenda Taifi mu kabuga ke Taifi nakati gye kali bwatuuka Taifi bambi ate nayo tebyali birungi bwe yatuuka yasanga abantu betwandiise abataali balungi tera okukozesa ekigambo nanga yasanga abayaaye bwe yabagwamu ne bamukuba amayinja ne bamukuba n'enkuba endala yonna gye bamukuba bw'atyo yatonnya omusaayi ekigambibwa nti engatto ze ne zijjula omusaayi guno ogwatonnyanga olw'okukola ki nawumulirako wansi w'omuti. Allah subhanahu wa ta'ala bwatu yasindika malayika eyo ejje emubuuze Allah subhanahu wa ta'ala kikyaba akolera abantu bana bamukoze ekyo kubanga yali nabbi wa Katonda ali mu bulumi obw'ekitalo bamaze mu bulumi atuddawo muddeko alumizibwa
Allah n'agamba nti nsobola nina obuyinza obugatta zino ensozi ebbiri twaifa ne bagisingako nenzigatta bano bonna abaliko ne bazikirira ne bafa n'entonda ebitonde ebirala olwokuba nti nabbi ono Muhammadin sallam Allah yamutuma nga rahmatan lil alamin nga Allah bwatugamba mu Qur'an nti wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin nti nakutuma gwe nabbi Muhammad sallam ngoli kyakusaasira eri ebitonde yagamba nti baleke Allah baleke oba oliawo ku migongo gyabwe kugenda kuvaako abantu abalala abanaabeera abasiraamu abalungi abaana be banaazaala baweereze obusiraamu era babeere nga batambuza eddiini eno Allah subhanahu wa ta'ala yabaleka era ekyo kyatuukirira nti wetwogerera olwaleero mu kitundu ekyo abantu bonna abalimu abasiraamu balungi era abaweereza eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala tuli wamu nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'atyo yatambula n'ava etaifi nadda wa akhiran ila madinati Yathrib bw'atyo ate n'ateekateeka olugendo ku nkomerero ya byonna n'asengukira ddala n'agenda mu kibuga Yathrib ye Madina eyakaakati ebiseera bye yayitibwanga Yathrib haithu Aisha bw'atyo yawangaalirayo ne basahaba yabasanga batuuse basahaba be bamusooka okugenda Madina ne bamugamba nti eno kiri bulungi n'agenda n'awangaalirayo mata n'afiirayo wadufina hunaka bw'atyo n'aziikibwa e Madina abantu abasinga obungi bwe batunuulira nabbi sallallahu alaihi wasallam okuwangaalira e Madina n'okufiirayo n'okuziikibwa e Madina balowooza nti yali muna Madina la nabbi sallallahu alaihi wasallam yali muna Makka era yazaalibwa Makka yafuluma Makka ng'ajagala okufaako obufu it was circumstantial yali mbeera yamuwaliriza okufuluma ekibuga kye ng'amaze kubeera nga akkirizibwani Allah we subhanahu wa ta'ala abeere nga asenguka naye nga yali muna Makka era Makka yali amwagala nnyo era tunuulira lamma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almadinata nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'amala okutuuka e Madina gye yali asengukidde si kyangu nnyo okujja ewammwe nze nava Kaseese naye Kaseese eyo nandi ku mutima bw'ovaawo nze nava Matanga Masaka bagattawo nti Masaka ewammwe wasigala wammwe era kikubeera kuki era bw'osanga omuntu ng'abuzaabuza gye yava aba tamanyi bulungi era kati gwe seeka n'osanga ow'e Kaseese owulira bulungi aba muganda wange ddala okitegedde nabbi sallallahu alaihi wasallam yali ayagala e Makka kubanga waali waabwe naye embeera era ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kitukkiriza nti bw'obeera mu kitundu ng'eddiini tetambula bulungi ng'eddiini bagitereddewo emisanvu mingi okkirizibwa okubeera ng'ekitundu ekyo okivaamu njakuwa ekyo kulabira nti fe abasiraamu tetukolagana na buno obusolo batera okwagala embizi tetukolagana na mwenge tetukolagana na masabo bw'okolako ky'okoze n'olaba nga ate obulabe oyina bungi ku lw'ebintu biri byoyigganya ng'abantu tebabikkiririzamu nnyo nga tege tobyagala osobola okusengukako n'oddako mu kitundu ekirala nova mu zooni e n'odda mu bbi osobola okutambuza obusiraamu bwo obulungi nga toyina biki era nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'atuuka e Madina daa rabbahu qailan yasaba Allah jjukira nti kati azze mu kitundu ekipya ali n'abantu be basahaba bonna bali bamugoberedde yasaba Allah n'agamba nti Allahumma ij'al al-madinata dhi'fay ma daa bihi Ibrahimu alayhi salam ay Allah nkusaba ofuule Madina ono nabbi yali ayagala Makka yagamba nti tusenguse tuzze tusenguse tuzze e Madina jjukira nti si ewaffe naye tukusaba ofuule Madina ogiwe ebirungi ga bya ddabo okusinga ebyo ebirungi Ibrahimu bye yasabira Makka yali ayagala ewaabwe naye okwagala Madina esosowazibwe bawulire nga bali comfortable mu kibuga Madina newankubadde nga si ewaabwe ne banne nga bwe bazze yasaba Allah nti ate ebirungi kubanga Ibrahimu yasabira ekibuga kye Makka nabbi Ibrahimu alayhi salatu wassalam rabbi ja'al hadha albalada amina Ibrahimu yasabira ekibuga Makka nagamba nti Allah nkusaba ekibuga Makka kino kifuule nga kya mirembe
n'ebirala bingi Ibrahim nabbi ye bwe yatuuka e Madina nasaba Allah ate Madina agifuule agiwe eddabo naye ndowooza era kituufu Allah yamwagala kubanga gye tutuukira abalamazi bonna abagenze ku hijja batuukira Madina. Allah yakyanukula ebirungi Mungu subhanahu wa ta'ala n'abimuwa era bawangaliramu mirembe tebaafuna kizibu kyonna. Kitegedde kati fasalafu salih radiyallahu anhum ajma'in lam yatasallamu hadha ad-din ala sahni min adh-dhahab. Abasalafu abasiraamu abatusooka abalungi eddiini eno tebagifunira ku mukeeka bal sahaba dhalika mashaqati udda wabula eddiini eno baafuna ebizibu bingi nnyo olw'eddiini eno. Bali abasiraamu basahaba abasooka allati addat bihim ila alhijra ng'ebizibu bino byavaako okubeera nga bakola ki nga basenguka ekyafaayo kyowulire ekya hijra okusingwa ku mbaka Muhammad sallam. Abaana basoma Islam bakimanyi nti hijra means the migration of Prophet Muhammad sallam from Makkah to Madina, nti okusingwa kwa nabbi okuva e Makkah okuddawa kuva e Madina naye kiwanvu kigazi okusingakaawo. Fa asbahti hadhihi alhaditha nti okuva nabbi lwe yasenguka okusimbula ekigere okuva e Makkah okudda e Madina ne kifuuka ekyafaayo ekyamaanyi kabira ekyamaanyi ddala. Yatadhakkaruha nnaasu kullama yabda'u aamun hijiriyun jadidun ng'abantu bandibadde bejjukanya ekyafaayo kino ekya hijira buli omwaka omupya lwe gutandika ku kalenda y'Obusiraamu. Kakati tugende nga nabbi atuuse Makka seeka kakadde kajja Madina sorry kakadde olwaleero tujja kwogerera ku nsonga nga zikwatagana za mirundi ng'ebiri nga tugatta nti tuyinamu ensonga mu mwezi guno gwennyini eya Ashura. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwatuuka e Madina nga amaze okusaba edduweeri era mu bintu bye yasanga e Madina yasanga Abayudaaya nga tuvudde ku kyafaayo kya hijira. Abayudaaya be bantu abaali babeera mu Madina be bagamba nti wano mu Buganda waliwo Baganda era tuyinza okugamba nti be bantu abayina akakwate be tuyinza okugamba nti abagoberezi ba Nabbi Musa alaihi salam. Yabasanga nga basiiba olunaku olw'ekkumi mu mwezi ogusooka kalenda y'Obusiraamu, mwezi guno gwe tulimu gwennyini, era bw'atyo n'ababuuza nti lwaki musiiba olunaku olw'ekkumi oluyitibwa Ashura. Era ssebo buli muwala gw'owulira nga taata we yamwituuma Ashura ayinza okuba nga yazaalibwa ku lunaku olw'ekkumi mu mwezi gwa Muharram guno ogusooka. Olwali lunaku z'omwezi mukaaga wabulayo mmeka? Wabulayo ennaku nnya. Wabulayo nnya. Kitegeeza nti Ashura ejja kubeerawo ddi? Lwakubiri inshallah. Lwakubiri inshallah taala. N'olw'omwenda lujja kubaawo lwa Mmande. N'ababuuza nti lwaki musiiba olunaku luno olw'ekkumi mu mwezi gwa Muharram guno gwe tulimu? Ne bamugamba nti olunaku luno tulusiiba nga tujjukira olunaku Allah subhanahu wa ta'ala lwe yataasaani yataasa Nabbi Musa alayhi salam ng'amutaasa ku mulabe we Firawuna. Era ne bamugamba nti swamahu Musa shukran, ne Nabbi Musa alayhi salam olunaku luno bwe lwatuuka nga yalusiibanga nga akabonera kalaga nti yeebaza Mungu okumutaasa ku Firawuna. Kubanga ekyafaayo tujja kiraba wano wansiko nti Musa alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'ani y'ekitiibwa nti wajawazna bibani Israila al-bahra. Allah subhanahu wa ta'ala yasomosa abaana ba Isirayiri be bagoberezi ba Musa alayhi salam yabasomosa omugga abamanyi gwe bagamba nti ye Red Sea ennyanja. Fa atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa. Fir'aun n'ejjeerye ne bajja nga nabo babagoberera bayingira baagala okubeera nga babatuusako obulabe Falaawo. Kati Musa ye n'ayitawo n'abagoberezi be. Allah subhanahu wa ta'ala yalagira ennyanja, yalagira Musa nti kuba omuggo gwo muki ku nnyanja ne mwetemamu amakubo nga 10 n'ameka 12 ne batambula ne bayitawo ne basomoka. Faraawo yali yeeyita Katonda, kino teyakimanyi nti ali kyamagero kya Allah ekiwa Musa, naye najja nalowooza nti amakubo weegali n'ayingira ennyanja. Aba yakayingira ennyanja Allah subhanahu wa ta'ala n'agiragira neddawo n'atandika okubeera ng'amira amazzi. Olwo ejjeerye nabiro ebirala byonna bye baalina ebyokulwanyisa bifudde. Faraawo akyaliwo amira ku mazzi, amira ogusooka, ogwokubiri, ogwokusatu. We yakakasiza Allah watugambira nti hatta idha adrakahu al-gharaqu, ndi Faraawo bw'alaba nga atandise okumira qaala
awo n'agamba olwo ayagala kukkiriza. Musa bulijja amugamba nti kkiriza Katonda wange. Faraawo yayatula ebigambo ebisiramuka ng'ali mu nnyanja amazzi gamutwala. N'agamba nti amantu, nzikiriza nti annahu la ilaha illa alladhi, nzikiriza nti tewali katonda mulala yenna, tewali kirala kyonna kisinzibwa kisaanidde kusinzibwa mu butuufu okujjako Allah oyo alladhi amanat bihi banu Israil, abaana ba Isirayiri bali abagoberezi ba Musa gwe bakkiriza nga yani Allah. Era Faraawo yagamba nti wa ana minal muslimin, nange olwaleero ndi musiraamu. Faraawo yasiramukako mu mbeera eyo. Allah subhanahu wa ta'ala senga abadde aseka nga ffe twandigambe nti yamusekerera, namugamba nti al ana. Abasoma tajwidi mukimanyi nti eyobera maddu al-lazim al-mukhaffaf al-kalmi, nti al ana. Allah yamugamba nti mu kiseera kino tekisoboka, mu nnyanja kiri too late. Waqad asayta qablu, nga tokuva edda obadde nga musajja mujeemu. Wakunta minal mufsidin, obadde mwonoonyi. Allah bw'atyo n'alagira Faraawo n'afa. Bwe yafa Allah n'amugamba nti falyawma nunajjiika bibadanika, gwe Faraawo olunaku olwaleero omubiri gwo tugenda kubeera nga tetukkiriza nnyanja eno kubeeramu mubiri gwo, kubanga gwali gwa musajja mwonoonefu. Amazzi gano bwe yamala okufa ne gamusuula ne gamuwandula ku lukalu. Era n'agamba nti sigenda kubeera nga nzikiriza ttaka lino kukukuumira mu lubuto lwalyo, kubanga yali musajja mujeemu ekiyitiridde ate ekisusse. Allah n'amugamba nti litakuuna liman khalfaka aya, obeere kungulu w'ensi, toli mu nnyanja ate toli mu ttaka. Abantu abanajja oluvannyuma lwe basobole okukuyigirako, bakutunuulire balabe akasajja akali akajeemu akoononefu akaatuuka okubeera nga kajemera Mungu ne katuuka n'okweyita Katonda. Naye Allah atugamba nti wa inna kathiira mina nnaasi an ayatina laghafiluun, bambi ekikwasa ennaku kwe kubeera nti abantu bangi nnyo an ayatina laghafiluun, ku byafaayo bya Mungu nga bino ate bagayaala ne babeera nga tebakola ki mpozi. Ashura yo njagala obajjukiza katono nnyo nti yeemu ku myezi ena egiyitibwa ashhurul hurum, emyezi egy'emizizo mu Busiraamu. Emizizo kitegeeza nti emyezi gino gyankizo. Allah subhanahu wa ta'ala yegisosowaza ku myezi emirala gyonna nga gino ate mikulu. Oli atera okubuuza nti ate Ramadani ate nayo nkulu ku lwayo, naye twogera ku myezi gino ena. Allah subhanahu wa ta'ala gye yayogerako mu suratu Tauba aya ya 36 n'agamba nti emyezi inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran, omuwendo gw'emyezi mu maaso ga Mungu era nga Mungu bwe yalagira giri 12, ng'embala yaagyo yaviira ddala Allah lwe yatonda eggulu n'ensi. Naye n'agamba nti mu myezi gino 12 Allah yajjamu ena n'agisosowaza nga gyo gyankizo. Tetusaanidde kubeera nga twononeramu, tukoleremu ebirungi bingi. Emyezi gino nigyogerwako nti mulimu omwezi gwa Rajab, gwe mwezi ogw'omusanvu. Mulimu omwezi ogwa Dhulqaada oba Dhulqaida, gwe mwezi ogw'11. Mulimu omwezi ogwa Dhulhajj ogwakaggwako. Mulimu n'omwezi gwe tulimu ogwa Muharram. Gino emyezi mikulu nnyo, era kyova olaba ntujja tugyogerako bwe gibeerawo, tujjukize abantu ku bukulu bwakyo. Omwezi gwennyini ogwa Muharram gwe tulimu gwe gumu ku gyo, naye era tukimanye nti abasiraamu abalungi abaatusooka baasosowaza nnyo era ne bakuliriza nnyo ennaku zino 10 za mirundi 3, ng'era ziri mu myezi gya mirundi emeka? 10 erisembayo mwezi gwa Ramadan, ne 10 erisooka mu mwezi gwa Dhulhajji, ne 10 erisooka mu mwezi gwa Muharram. Mu mwezi guno gwa Muharram tusiibamu, ng'era Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti afdalu siyami ba'da Ramadana shahrullahi al-Muharram, nti okusiiba okusinga okubeera okw'ebbeeyi kwe kusiiba omuntu kwasiiba mu mwezi gwaki ogwa Muharram. Nga Ramadani ewedde ate okusiiba okwa sunna ng'osiibye mu mwezi gwa Muharram kuba kwa bbeeyi nnyo ne bwoba ng'osiibyemu olunaku lumu mu mwezi guno. Tuli wamu? N'agamba nti wa afdalu salaati
ba'da alfaridati salatu llail rawahu muslim. Era eswala esinga okubeera ey'ebbeeyi ye eswala omuntu gy'asaala ekiro nga ogyeko omaze okutuukiza zino ze bakkakata eswala ezatulalikibwako dhuhuri asri subhi n'endala ng'ezo omaze ozisaala ate eya sunna eddakaawo mu ddaala yeswala gy'ozuukuka n'osaala ekiro ng'abantu abalala bonna beebase. Allah subhanahu tusaala 2 oba 4 oba 6 ne tufundikira ne witiri eyinza okubeera emu oba 3 ne tumala ne tusabaani Allah subhanahu wa ta'ala ne twanjula ebizibu byaffe matumbi budde ng'abantu bonna beebase. Tunuulira ekiseera ekyo hadisi eri mu Muslim. Tusiibamu olunaku olw'ekkumi al-yawm al-ashir tugambye olwokubiri oba tuyinza okusiiba olw'omwenda. Olunaku olw'ekkumi luyitibwa ashura lujja okubaawo olwokubiri. Wakadhalika al-yawm at-tasi oba ne tusiibirako n'olunaku olwaki olw'omwenda ng'era nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yayogera ng'amaze okusiiba ashura mu mwaka ng'ogw'omwenda oba gw'ekkumi n'agamba nti la in baqitu ila qabilin bwe naabanga Allah subhanahu wa ta'ala wakumpangaaza omwaka ogujja la asuumanna tasia wala ashira nja kusiiba nga nviira ddala ku lunaku olw'omwenda olw'emmande nsiibe n'olw'ekkumi olwokubiri biidhinillahi ta'ala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'atyo bwe yakola ki bwe yali ayogera ku bukulu obw'okusiiba ashura n'agamba nti siyaamu yawmi ashura omuntu bw'asiiba olunaku lwa ashura nga lunaku olw'ekkumi mu mwezi guno gwa muharram ahtasibu ala allahi ta'ala an yukaffira assanata allati qablahu nti Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwa amazambi ga mwaka mulamba emabega. Tuli wamu kati bwe bukulu obw'okusiiba ki obw'okusiiba ashura. Era nga wano wensinzira nembeera nga nkubiriza abasiraamu nga mbagamba nti ashura bwe nebezze ku lwokubiri tugisiibe. Osobodde okusiiba okuva ku lw'omwenda nawe tukole ki tugisiibe biidhinillahi ta'ala. Njagala okubeera nga mbaagaliza okulaba Bukedde TV ennungi. Abali ku Bukedde abali ku Masjidi Swiddiiki Nzija namwe abali kujja agenda mwongere okulaba Bukedde TV mbaagaliza ebirungi. Abali e Kasese abali e Bwera n'abasomesa bange abali e Jinja e Bugembe mbaagaliza birungi byerere. Wasalaamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Yanza tweyanzege Sheikh Abdunur Muhindo era nga tugamba nti gwe omusiraamu agenda maaso n'okuba nti onaaganyulwa mu mwezi guno ogwa Muharram ogusookera ddala olunaku olw'emmande osobola olusiiba ebyo yali sunna ya nabbi n'osiibirako n'olwokubiri n'ogenda maaso n'okubeera nti no era ogattawo oyinza n'okusiiba olunaku olwokusatu then n'oddandika ennaku enjeru. Ennaku enjeru nazo zigenda kubeera nga zitandika okubeera nga zitambula. Kitegeeza nti omusiraamu bw'obanga obaze bulungi ekintu kino osobola okusiiba wiiki nnamba n'ogikuba wali. Kino tekitera kulabika. Oyinza okwewonya nga tujja kuddamu kubeera ng'okifuna. Ashura gattako sunna gattako ennaku enjeru si kyangu nnyo. Allah tuteekemu abo abanasiiba. Kambasibulire wano olwakadde ku lwa munange Mahadi Lusiba Wajidi ne Nuruddin ate kwoteka Gladys ne Josephine betukoze nabo olunaku luno olwaleero tempa ku Bukedde TV1 TV yamwe.